Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'eggulo okulangira nga bwe kajje munnakibiina ky'NUP Mathias Walukaga mu lwokaano olw'abavuganya okukiikirira Busiro East mu Paalamenti olw'obutatuukiriza ebisaanyizo by'obuyigirize. Omu ku bannakibiina ky'NUP yali yeesimbawo okuba Namunigina Emmanuel Matovu Magoola atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire mu maka ge n'ayogera ku nsonga zino. Magoola asaasidde Walukaga olw'okuggyibwa mu lwokaano kyokka n'ategeeza nga bw'ali omwetegefu okwataganira wamu naye engeri bombi gye bali bannakibiina okulaba nga bazza ekifo kya Busiro East. Asangiddwa mu maka ge nga yeeteekateeka okugenda okunoonya akalulu abuulidde bannamawulire nti yakkanya n'abakulembeze b'ekibiina ky'NUP oluvannyuma lw'okuwulira oluvuuvuumo nti Walukaga yali talina bisaanyizo era bwe batyo ne basalawo ne yeesimbewo nga singa kijja nga Walukaga aggiddwa mu lwokaano ekibiina ky'NUP kiba kikyalina omuntu mu lwokaano wadde teyaggira ku kkaadi yaakyo. Mu kusunsulamu okwa National Unity Platform tebampa kkaadi ne bagiwa Walukaga, naye era mu kuwa Walukaga kkaadi eyo waaliwo oluvuuvuumo olugamba nti Walukaga talina bisaanyizo, era nze ng'omuntu nakimubuuzaako ne mugamba Walukaga empapulo zirina, n'angamba empapulo akola ki azirina. Naye olw'okuba waliwo oluvuuvuumo olwo weewaawo baali tebampadde kkaadi ne njogera n'abakulembeze b'ekibiina omwali Secretary General ne President yennyini ne bagamba watifu bamuggyeyo ne bagamba Magoola genda onominatinge, naye bw'omala okunominatinga sigala ng'oli silent. In case Walukaga baba bamuggyeyo, you become the dangerous substitute. Ategeeza nga bagenda okusisinkana akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bakutegeeza bannabusiro East ebinaava mu nteeseganya. Era w'owulira bino ngenda Fort Portal okusisinkana mukulembeze wa kibiina President wange Robert Kyagulanyi yampise. Walukaga wa National Unity Platform, nange Magoola ndi wa National Unity Platform. President waffe ye Kyagulanyi. President wange Kyagulanyi ne Secretary General Luis Lulongwe bagamba nti Magoola ne Walukaga mukwatagane mukolagane. Walukaga nga bw'otali ku kalulu kano nogenda onoonyeze Magoola akalulu. Magoola tambula ne muno Walukaga munoonya akalulu. Eyo ebeera alliance era mu biki obukirimu. Abamu ku balonzi b'omu kitundu ekyo be twogedde nabo bategeeza nga bwe kyabalumye okujja omuntu waabwe mu lwokaano kyokka ne bategeeza nti ekyabayigudde nnyo ttama kubanga bakyalinamu omuntu. Omubaka w'NUP gwe yali tusongeddeko nti gwe tugenda okulonda okubanga bamuwandudde mu kalulu ne tuba nga tulina kuwagira Emmanuel Magoola Saalongo. Walukaga bwe bamuggyeeyo kati bonna mbasaba ababadde bawagira Walukaga akalulu bakassewako Honorable Magoola. Akakiiko k'ebyokulonda nga bwe kasazeewo okuwanduukulula Mathias Walukaga obudde buno kati kyendaba nga nze n'abalala ffenna abatwetoolodde Emmanuel Magoola Matovu yaliko amasannyalaze era gwe tugenda okugenda naye. Amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Paul Kenya olunaku olw'eggulo yalaze ebbaluwa ya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Kagenyi bwe balambisa ensonga ezawanduukuluza Walukaga mu lwokaano. Mwami Walukaga Mathias teyatuukiriza bisaanyizo eby'okusonsulwamu ku mutendera ogwo okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti. Kati olwokaano luno lwasigaddemu abantu 10 nga bye balinze okuttunga ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.